Obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Eno ye emboozi yaffe ey'okuna eya Engineer Peter ng'atunnyonnyola olugendo lwe yonna gye tutambudde. Embeera eyo ey'olugero eyo esobozesezza Engineer okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, okukola projects ez'enjawulo, okubeerako ne waatuuse kubanga yamanya ennaku ye byalina okukola n'abikola, byatalina kukola n'abyesonyiwa. Kati nga batuula nga bagaba contract. Bwe bamala ogigaba nga bampita nti jangu osayininge ogenda otandika omulimu. Olwo manager yali tandabangako. Kati ntuuke wa manager n'ambuuza, ye gwe baawadde okuzimba eddwaliro? Ne mugamba ye ssebo yenze. N'ambuuza kati obeerawo? Koze mbeera wa taata wange. Nana tetusobola kuddira mwana muto muwa buvunaanyizibwa bwa kika ekikuzimba ddwaliro. Ekyo neekakasa nze okutandika okubeera ng'omuvubuka anyumirwa obulamu obwo bwe butyo. Yamala kujja Kampala. Bwe twabeererangayo, imagine kyenyinza okugamba mwami Kyabasinga nti n'okubeera n'abawala gwali musango. Twali tukyali babisi nnyo. Kisoboka naawe osobola. Yenze Mukibijjamiru Kyabasinga ate sabbiiti eno yakuna nga tuli ne Engineer era ndowooza ejja okukomekkereza emboozi ez'enjawulo, mpozi ate kinaaba kivudde gye muli ne mugamba nti Engineer mutukomezeewo okusinziira ku comments n'okusaba kwammwe kwe munaaba musazeewo. Engineer ate tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okubeera nammwe. Mu sabbiiti yaffe ey'okuna. Ye kituufu wano kati nammwe wafuuse maka gammwe. Essebo. Tusanyuse naffe okubasisinkana ssebo. Essebo. Mu byokoze mu bye tulabye mu programs ez'enjawulo, kulaba ng'ozimba ennyumba ez'enjawulo. Wasooka n'ozimba ennyumba ezo ng'okyali Engineer Peter. Yes. Kakati ate n'ozimba ennyumba nga Focus yazimba. Yes. Tulabye ennyumba entono, tulabye ennene, tulabye amalwaliro, tulabye amasomero, tulabye ezinyirira ng'omuntu, tulabye ezaakaayakana mu mbeera eyo. Naye nga oyinza okugamba nti kisa kya Mukama okwewaayo, obumalirivu n'okwagala ky'okola. Bimu ku ebyo by'obadde ozze otunnyonnyola. Bwe tubeera nga tusemberera okumaliriza, twagala omulabi ali eyalaba Delta TV kati tutunulire Focus kubanga Focus ye mwana omupya gwe wazaala. Focus akola ki? Biki? Kubanga tuyinza okuba nga twogera ku bintu nga twogera ku kuzimba naye nga waliwo ebintu eby'enjawulo bye tulekayo. Omuntu bw'obeera nga ye Focus, Focus akola ki? Kakati Focus ngazi kuba Focus egy'owulira tekuma kuzimba buzimbi. Twatandika Focus nga tumanyi tutandika Focus ekuma kuzimba. Yatandika Focus Construction. Then netugijjamu Focus ey'okubiri gye twafuula Focus Computer Services. Kati Focus Construction ye yali erina okuba kuzimba kwokka. Kati netujjamu Focus Computer Services. Kati ng'eyo yekola ku biwandiiko muli pulaani z'amayumba, byapa, ebintu byonna ebikwatagana ne paperwork yenna. Watandika ate n'okukola bineeno nga biva mu biri. Kati era ne tuzaalamu ne Focus endala ezeekola projects ez'enjawulo. Mulimu Focus Saloon, mulimu Focus kaga egenda ezaala erinnya lizaala ebintu ebirala. So kampuni buli lwekula ezaala. Kati kankuwa ekyokulabirako nga bw'olaba Ntake. Ntake yatandika ng'omulimu gw'omukulu kukola migaati. Kati bwe yamala okukola emigaati n'agikakasa nti egyagirina n'atandika okukola eŋŋano. Bwe yamala okukola eŋŋano n'akakasa nti yagiterezezza. Naga kati kangende n'embirala ogenda okusanga akoze akoze biki. Ne kampuni ya Focus bwetyo bwegenda ekula. Yadde tennatuuka ku grade ya Ntake naye mu myaka egiddako awo kakasa ija kuba tusobola okubaako gye tulaga abantu ebirabika obulungi ddala kuba ekirooto kyaffe kigazi ate nga naffe tuli beetegefu okukiteeka mu nkola. So kati Focus nga construction ekola pulaani z'amayumba, ekola okuzimba kwonna general building. Omwo mulimu steel bending, okusiba emitayimbwa,
ne mubeera mu bricklaying kuzimba amataffaali, ne mubeera mu finishing and plaster. Bricklaying mugikolerawa? Kwe kuzimba ge mataffaali. Kati buli wozimba ennyumba nolanga tuzimba structure yegwa mu bricklaying, okuteekawo structure ekizimbe. Kakati ate bricklaying waliwo zino machine zenaku ziba bloka biki. Bricklaying kwe kuteekawo structure, kwe kuzimba kuno kumwe kwe muyita okuzimba. Kati okuzimba kulimu departments nyingi. Kati kwe tuyita okuzimba ffe mwe muli bricklaying. Bricklaying yesooka ku zino zonna nti yeteekawo structure, yeteekawo ekizimbe. Kati bw'omala oteekawo ekizimbe n'olyoka okolerako bino ebirala. Tukola amasannyalaze, wiring ne pipe work yenna. Tukola plumbing, pipe work ne sewage systems zonna mu mazzi. Mwe mugwa toilet zinaatambula zitya, mazzi ganaabeera gatya mu nnyumba, ganaatambula gatya, biki ebikulu ebyo ebyetaagisa okulaba ng'ewaka wabeerawo ki amazzi. Tukola okusima enzizi n'ogamba nti amazzi ewaka tugataddewo tutya. Tusima ag'oluzzi ne tuteekayo pampusi ezo ne zikuba amazzi ne zigatwala oba mu nnimiro oba mu nnyumba oba okukola emirimu gyonna egy'owaka. Ate n'ekirala tusobola okulembeka amazzi nga tukozesa gutters ne tugateeka mu tankisi. Kati egyo gyonna mirimu mwegiri mu focus. Then tulinayo n'emirimu emirala gye tugendamu nga tugambe okukola roof and ceiling, okukola compound designing, mwe muli okukola enzija, mwe muli okukola ebyo birimu kusiba pavers kuyiwaye, okusimba omuddo, okukola gardens egyo gyolaba emitititi nga bw'ogirabye eri ewaffe mu kyalo gye wasookedde. Najyo focus kati ebyo byonna tubikola ne tuleka ewaka nga green ali ku 90%. Ewaka wano kusobola okuba nti wafuna fresh air naawe agenzewo okweyagaza. So tukola ebintu bingi. Ate bw'ova ku site tulina n'emirimu emirala gye tukola egyaffe nga focus. Tutuuka ewali obwetaavu obw'okuyamba ku bantu, focus n'ebukola. Ne tutuuka ewali obwetaavu obw'okukyusa mu kitundu area, focus n'ebukola. Ne tutuuka mu kugaba internship, baana banjagala kusoma, maze okusoma simanyi practical. Ne mu bino mubeera mu internship. Si mubeera, buli muntu yenna asomye okutandika okukola olina okukola internship. Buli wamu bw'aba amateeka olina okugenda ku practice y'amateeka. Bwe liba ddwaliro oteeka okugenda ku internship. Bw'obeera kuzimba oteeka okujja mu field mu kampuni ezizimba. Kati focus egaba internship eyo abaana bamaliriza okusoma ne bayongerako obukugu. Ate naffe ffennyini nga focus tutendeka abaana abaffe ne tubetendekera okuzimba ne tuba practical work ne theory. Nti abaana abo mwe tujja ekirooto kya focus eky'omu maaso. Kuba tulaba focus emyaka egiddako without engineer Dongo Peter. Focus esigadde ntambula. Kakati engineer waliwo kyenjagala okubuuzaawo. Emabega eri tulaba engineer agenda n'akwata omwiko. Yes. N'azimba. Engineer Peter akyagenda n'akwata omwiko. Nze ku site kati nkolako emirimu ena. Ekisookera ddala nze nkola site visiting. Kye bayita okulaba general biki ebinaakolebwa ewantu. Ekyo nze nkikola nze kamu focus. Njagala okufunayo omwana gwendi mu kutendeka bamuyita Eddie atandika okukola ekyo. Kireke. Saga kitunira mu ango ya mwana wange, njagala kitunira mu busobozi. Nti asomye okuzimba atakukola. Wamulaba mu kyekijjamu. Of course omuntu olaba okula naye ng'omulaba. Kati ekyo njagala atandika okinkolera naye essaawa eno nze nkikola. Ekyokubiri kye bajja paperwork okujja ekintu ku lupapula okiteeka ku ground oba kye bayita okusetinga ennyumba oba okkuba enkondo mu lulimi oluzimbi. Ekyo nakyo nze nkikola. Lwaki nze nkikola? Singa wabaawo ensobi yonna ku nnyumba bwevudde ku lupapula ogenda ku ground. Ebeevunaanyizibwa ku nze. Kati ogwo omulimu nagwo nze ngukola. Ekirala inspection ku mirimu gyonna egikolebwa mu focus mulimu gwange. N'ogwokuna kwe kukola BOQ embalirira
biki ebyetaagisa okukola omulimu ogwo gwe tuba tukola. So egyo emirimu enajjo gyange kati mwenkwasaganyiza emirimu emirala kuba nze omukisa gwe nnina okuzimanya kutandikira wansi nenkuyiga nenkukola nenkwapuguledinga nenzirayo nensoma paka kati ku level kwenkukolera nti buli kintu nsobola wali okwatira omwiko nakati ngukwata era tewali kinnemesa naye just time limit nti wekanga nti ku site mbeerayo ennaku 2 nenzimala ku office naku 2 nenzimala mu field. Bonna abaana bo ababeera bazimba babeera bayise mu mikono gyo abazimba projects zo? Nedda. Tufuna abakozi mu nfuna nyingi. Nze ntendeka abakozi ate wesanga olusinga bagenze ne bakolera ewalala. Nate nange nfuna abakozi. Olusi abaana bajja okusaba internship n'omutunulire neeyisaaye empisa ze entegeera ye n'omwegomba n'asigalawo mu kampuni. Abalala tubeetendekera ffe nnyini bakudde wano najjanga ze kusaba mulimu gwa kupoota n'omutunulire neeyisa n'ebigendererwa bye n'omwegomba n'omutendeka nakolera ekyo ky'oyagala. Ate abalala bajjanga gwe nga tetubamanyi tebatumanyi ne basaba omulimu nayo ku mulimu n'omuwa testi bw'agiyita n'omuwa omulimu n'agukola. Kampuni nyingi eziri mu layini ey'okuzimba n'ebirala byonna by'okola. Yes. Bwe kiki kyolaba ekyenjawulo focus kyezisingako? Of course ffe kyetulina abantu kye batalina z'empisa discipline. Tosobola kusanga muntu alina discipline nga bakozi ba focus. Number 1 ffe twakulembeza discipline. Abakozi abaffe tubatendeka nti wogenze gendawo nga mukozi ofuke wa Luganda. Era kizibu nnyo ffe okugenda ewantu ne tukolawo ne tudda nga tebakyatwagala. Discipline number 1. Bw'okijjako tugezaako kukuuma obuyonjo ku mirimu gyaffe. Era kizibu nnyo okusanga emirimu gyaffe ng'ebintu biri awo sambala. Nze obutonde bwange njagala nnyo discipline n'obuyonjo. Ebyo bibiri bye nsinga okukola. Kozi n'ekirala nti nze bakiranti bange mbakwata nga bwe bali mu byenfuna. Bw'oba ne ssente kukwatanga alina ssente, bw'oba omwavu kukwatanga mwavu, bw'oba okyayiyabulamu era nikwatanga akyayiyabulamu. So waliwo ekizimba nga kyetaaga giravuzi ate wabeerawo omuntu nga wakusiga kaloobo nga yeetaaga just kuyisaako. Mu focus muyinamu abasimba emiti gy'amasannyalaze? Tusimba miti gy'amasannyalaze naye bye tukola ebyo ebigambo ebyo byakoma. Ate nno munneekamba buulireko nammwe mukitegeere. Tekinologi watuuse tewakyali bantu 6 genda simba muti gw'amasannyalaze. Chapter yaggalwawo kati emmotoka esimba emiti ejja n'emiti gyayo n'abakozi 3. Omu n'abeera wali ng'alaba muti omu ng'asoma mpapula omulala nga yatambuza mashini. Nti empisa toyinayo basaalongeyo babeera abo abazimbi nakati gye bali naye tebali mu focus. Ffe kye twasooka okumanya nti we tukola amaka gabeeramu abaana, gabeeramu abakyala, gabeeramu abazadde ne baawusigalo. Naddala baawusigalo bano bakulu nnyo kuba ffe betusiiba nabo nga bakama baffe bavuddewo. Obayisa otya, obahandolinga otya, weeyisa otya awo woogenza okukolera. Bonnyuka bakwogerako ki? Bw'oyinza okulaba wakano oyo n'omuyita awusigalo naye komenti ze nkulu nnyo ku kyalo mu bakama abo ne mu bantu abalala abayitawo. So tetugaya muntu yenna ffe nga tugenze wantu kukola ne bwaba mwana muto tumuwe ekyo ekijja mu kubeera omwana omuto. Abantu abajja okusaba emirimu mu focus bwe twabadde tunyumyamu okwo mu program zaffe eziri previous. Yes, tulaba abantu abagenda ku ssomero ne basoma. Yes. Nga basoma omulimu. N'obeerawo ne bana abaguyigira ku mulimu. Bw'oba ogaba emirimu olina ky'otunulira n'ogamba nti ono eyaguyigira ku mulimu asijja muwa kampuni eyagusoma okuva ku ssomero. Kati mu focus bwe tuba tugaba emirimu number 1 bwe tuyita abakozi alina olupapula yasooka kuba lwe lukwanjula gwe gwana. Ekyo kyekisooka. That's why nkugamba nti buli mwana yandyetaaza okubaako kosi gy'asoma kusobola okukola obulungi. Naye ekyo bwe kiggwa si kyekikuweesa omulimu. Kati goba n'emikisa okusinga kuwono. Kati bwe tuvaawo ne tugenda kukola omulimu. Kiki ky'otuwa gwe ng'omuntu azze?
kuba kyotuwa kyekikulu kyekitukuumira ku ntikko. So omwana ono ayina empapula aba ne fiole why buli kyaba akola yeebuuza why lwaki nkola bwenti lwaki enkokoto ngiyiwako amazzi ate oli ayigidde ku site ye ayiwako amazzi olw'okuba yalaba yinginiya agayiwako okitegeera bw'omala okuyiwa enkokoto oyiwako amazzi yinginiya bwe yatugamba naye oli amanyi lwaki tuyiwako amazzi n'obungi bw'amazzi bwayiwako kubanga amanyi nti seminti mu kkala gyakoma okukala mpola empola gyakoma okusetinga obulungi owa practical kyatalina. So fe abakozi ate abaffe betweyigiririza tubawa fiole netubawa practical tubawa fiole netubawa practical ne basobola okuba nti basobola otugasa side zombi. Engineer, ebbanga lyonna lye tubadde tutambula sabbiiti zonna eno sabbiiti yakuna tonnaba tubuulirako kusoomoozebwa kwosanzeeko mu mulimu guno ng'ate kubeeramu kw'amaanyi kubanga tosobola kubeera ng'olina sayiti eno tosobola kuba ng'olina sayiti eri n'eri n'endala kusoomoozebwa oba oliawo kwosobola otunokolerayo okwangu. Of course okusoomoozebwa kuzimba kungi naye ffe situkukuliriza kuba omanyi lwaki ffe ebigendererwa byaffe byakuteeba goolo ne bwe batukuba amakuuli tusigala tunoonya goolo weeri era tukole ki tuteebe. Naye kisookera ddala bakirayanti abatamanyi kye baagala kwe kusoomoozebwa number 1. Kirayanti kyayagala takimanyi naate ayagala okukulaga nti abitegeera ayagala okukulaga nti ye mugagga ye yalagira kati wakati kati awo kirayanti ayagala okujja ku kiri professional akuteekamu ye kye kuba ye mugagga. Waliwo okusoomoozebwa kunene era bw'oba tomanyi weekanga gwe ne mukama mukayana kati olina okunoonya mukama wange muhandolinga ntya n'afiitinga mukyenkola. Awo wali okusoomoozebwa okusooka. Okusoomoozebwa okwokubiri kwa ssente. Emirimu mingi gikolebwa neweesanga ng'omuntu abadde alina okusasula tugambe miliyoni 10 n'asasulako miliyoni 8 mulimu guwedde mukubanja balance olusi ne wakalubamu. Wakusanga nga tolina discipline weekanga olina okuyomba ne mukamaawo naye bw'oba olina discipline era omanya nti ensi tekoma ku ssente ezo. Omanyi nze ndabye abantu bangi ababadde ne ssente ne zibaggwako kati ekyo bw'okitegeera ate wabadde abaavu ennyo ate ne bazifuna bw'okitegeera omanya bw'okwata ono aba akyalemereddwa okusasula. Nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino ekisooka emirimu gyo okuviira ddala ku ntandika otandika okuzimba ng'oli wa myaka 2 otandika emirimu gino nkulabye ng'okozesa bavubuka emyaka egyo gibeera mizibu nnyo osobola otya okukwasaganya sayizi eyo ey'abavubuka b'osinga okukozesa kubanga ne mu ggwanga bye basingamu obungi ate n'obeera ng'oli successful. Ekisookera ddala teri kintu kyangu nga bavubuka era omuntu yenna agamba nti abavubuka bazibu aba tabategeera. Abavubuka olina okubambala n'oyingira lifestyle yaabwe n'omanya nti omuvubuka biki byayagala nti ayagala okuwummulako ayagala okukyakalako ayagala okulya obulungi ayagala okwambala obulungi n'okuwulirwa nti wa mugaso values ze zivaayo. Kati ebyo bw'omala okubitegeera bw'obakozesa ku site kiba kyangu naye omuntu omukulu gw'osanga mukulu principles ze kwakolera omulimu gwe naye ate ono omutegedde nti ye ggwe omuyingizaamu principles zo naye n'omuwa ebbeetu mu budde bwe naye okukola ki ebibye awo omuvubuka bw'ojja kubeera naye bulungi nnyo. Nze era siina lusozi lwonna lwe ndaba mu kukozesa bavubuka nze olusozi ndulaba mu kukozesa ate bantu bansinga bukulu kuba onoonya ne bw'omulagira n'omugamba guno omusenyu walese gwaki wano lwaki wagamba laba akaana nobukambugolera kati ng'olusi ky'omugamba kyangu otegeera naye bw'abanga omwana muto amanya yingini yagambye tujjewo omusenyu full stop ekyo ne kiggwa. Otulaze engeri gy'okwataganamu n'abavubuka omanyi bw'obeera ng'oyagala abantu abakozi ennyo omukadde waba asobola ozimba buloka 10 ate omuvubuka asobola ozimba 12 kitegeeza abavubuka b'otambuliramu. Wembadde njogera ku criticisms ate gw'ogambye nti no ebirungi bye bisinga ebibi bye balina ng'obakozesa awo ne tuyitawo
waliwo emessage gye nfunye wano ng'egamba nti abavubuka bangi abasinga okubeera abakubi b'ekyeyo ababbiddwa bambi aweereza ssente ze ne bazirya aweereza ssente ze ne bamuzimbira ebifu abantu abo obayamba otya? Kakati ekisookera ddala nze bakirayanti bange abali ebweru mbawulamu kategole 3. Kirayanti agenze mu mawanga g'abazungu Bungereza, Amerika, Canada, Europe, awo olabawaawo oyo aliwe oyo kirayanti buli lwabaawo ekikyamu mwogera ne muteesa nja kumenyerayo amannya oyo yeshamye munnajingo kati oyo kirayanti mwogera ne muteesa wabaawo obuzibu ne mumutereeza kati ne tujja bakirayanti party 2 be bana bagenze Saudi Arabia, Arab Emirates, Qatar, Dubai, abo Simon Kabaka Mali kakati abo bwagwawo ekizibu akubanduulu tanoonya solution kati ne wabeerawo ne bakirayanti abaffe wano Uganda, Kenya, Tanzania abantu abo balaba basatu bwebawumbawumba buli omu alina olulimi lwategeera omuntu w'ebweru ategeera nnyo plan era buli lwe wabaawo ekisobye akubuuza yinginia how plan saying plan egamba ki lwaki awo tewali ddirisa kati ate ali e Dubai lwaki ennyumba yawe mwagitaddeko amadirisa mangi kakati ago amadirisa gonna mulowooza ezo ssente nzirina kati enjawulo giwulira nti olye akubuuza plan egamba ki nti waliwo amadirisa 3 ge twataddewo onaabuuza ezo ssente lwaki muzidiibuuda kyokka nga ate yakola plan ogigoberere kati ate ne wabeerawo n'abaffe ng'olina okumunoonyeza ye ng'omu kyayagala kiki ekimunyumira kati abantu abo basatu owulira kategole mwe bagwa so buli omu olina okunoonya bw'omuhandolinga oli awo akuba sauti mugambe maama oyagala ki kino n'ekino kino akatutereezeemu osobole omuwa kyayagala ate mu bubi mu butali bubi kati ate ono olina omuyiyiza nogaala akayumba ka gundi yali akataddeko amadirisa 2 ne gajja kunyumirako 3 oyo n'okamuteerako kati ate oli owa Bungereza Canada wa fulani egamba ki gyoba ogoberera awo loba bamaze company yammwe do you have any policy where you accommodate these people? Of course tulina policy kyekiri kyenaga nti number 1 discipline nze kiraya ati okunvuma tikinzizaamu nga muvumu osobola okunvuma ebigambo 10 nensirika nesikuddamu nenindawo wiiki 2 nenzija nenkukyalirako ega naye luli twali tetukkaanyizaako naye muneerero nzize nkulayo tubeeko bye twogera after 2 weeks ng'ate gwali oyagala twevumirawo biggwe okitegeera kati discipline yesooka si nsonga oba ofunye challenge oba tofunye ekisooka discipline weeyisizza otya ku muntu kati bw'oyawukana n'omuntu n'olyoka onoonya solution waliwo solution nga nyangu nga yakugjawo kimutawaanya waliwo solution nga yabyanfuna olina okunoonya bw'onoonya bargaining power ye batuusa ku kyemwagala ne wabeerawo ne solution nga yakuleka mulimu abamasomero balina enteekateeka gye bayita loan scheme oba ng'olaba mu mobile money bank biki mwe mulina enteekateeka ey'abantu abo bwe batyo okubanga osobola obayamba bazimbira mu mbeera eyo? Tulina project bagiyita saving and focus. Omugaso gwayo ekisookera ddala kumanya bakirayanti baffe babeerawo batya kuba buli client lwomanya nti ayingiza bwati akwanguyira okukolera kati project eyo osavinga akasente nga bw'okafuna then focus nekuyamba nekuterekera akasente ako ate nekakozesa omulimu ogwo ate tekoma ku ekyo n'akasente ako kennyini bwe kaba kaweddewo ng'omulimu ogwo teguwedde ate ne focus nekutopingirawo n'okola omulimu ogwo neguggwa ate n'osigala ng'osavinga akasente ako n'okateekayo paka omulimu ogwo leguggwera ddala. Abyagala ebyatandikirawo ekisookera ddala twagala obukakafu nti oli mwetegefu okuzimba number 1. Number 2 twagala ettaka kwogenda okuzimba tetulyagala nti tulitwale
naye yeringa commitment eraga nti ono tutunudde mu kkubo lyerimu. Era emirundi egisinga ffe situkwata ssente ezo nga tonnaba kutulaga ttaka we tugenda kuzimba. Lw'ettaka eryo tulikolera plan ne tugikolera BOQ ne gitambulirako ng'okola payment. Kati kitegeeza nti olina okuba n'ettaka, olina okuba nga tukoledde plan, then tutandika okusevinga ssente z'ennyumba eyo gye tuba twagala okukola. Besides kuno kuzimba, twogedde ku kuzimba, okwesiiga musenyu, biki byokolayo ebirala? Nze nina emmwanyi zange mu kyalo. Oli mulimi? Eziwerera ddala ndi mulimi. Mpola mpola naye nga nzirina. Era nze bannange gye bakaabira ennyo obwavu nti emirimu gikukendeddemu mu kyalo oluusi mbaayo n'emmwanyi zange. Nze kankuwa ekyokulabirako nga tonnagenda kubya mmwanyi na birala. Nze sigula mmere Kampala w'ensula. Ewaka wange nsobola okuba nga emmere gye ndya n'abaana bange n'okugabako bamilirwana byonna njirina. N'enva ezisookerwako zonna nzirina nga sikozesezza ssente. Kitegeeza nti nsobola okuba n'ebijjanjalo, nsobola okuba n'ebinyoobwa, nsobola okuba n'ekasooli, nsobola okuba n'emuwogo, nina amatooke, nina enkoko. Kitegeeza bwe mbulwa essente ngenda nennoga ku bijjanjalo byange ne bali. Nsobola okugenda mu nkoko zange n'endyako emu. Nsobola okugenda mu lusukulayi n'enzigyayo ettooke ate n'emuwogo. Bw'ogenda ewaka wange w'ensula, wennyini wakwagazisa okuzima noga bwe njiga okuzima nsobola okuba n'ennyumba mw'ensula nga nnungi. Era nayo poyi eyalaba programu zaffe ez'emabega ekyoba okyogedde tasobola kuwakana. Kati eyo nayo poyi nti yennyini esobola okwagazisa omuntu okuzimba. Ekyokusatu, bw'ojja mu nneeyisa yange n'abakozi bange tunyumya tutya, ewatali kukkaanya tuyitawo tutya, ewali okukkaanya tuyitawo tutya, engeri gye nguluminza abakozi. Kati ekyo kyennyini ng'obadde onoonya kyakkola kikwagazisa okuzimba. Even here gwewandize n'oŋŋamba nti kanzije nkyalireko focus, kitegeeza waliwo ekintu omuntu kyalaba ekyangu okusinziirako okuba nti yeegomba okuzimba. Focus ono tumulaba mu nteekateeka eziwerako. Nakulabako okwo ng'olina ne kyaki n'emirimu gya kyaki ogikola, emirimu ate egya kyaki ogigatta otya n'egiro? Okusookera ddala nze natandika okukolera kyaki nga ndi mwana muto. Maama Nakawuka oyo mukazi ng'akusibira ettooke n'akugamba kino kyekirabo ky'ogenda okutona ku Sande. Imagine nga tetulina na ggaali. Olyetikka ku mutwe walisabika bulungi nnyo n'alisiba mu byayi n'endagala n'enkata n'olyetikka n'olitwala n'otona ettooke ku kyaki. Kati nakula obulamu bwange nga tekikoma kubeera kutona naye ng'owulira ng'oyagaliddwa. Olw'ekyo nze nakula mpeereza nengenda we nabeerera Lubaga era nga n'emirimu gye nkola mu kyaki nenzija ekyengera wano bwe nali nsenguka ne bwana mukulu waffe Bwana Kanyike nga tayagala nveewo nengenda kati e Katende. Bwe ntuuse e Katende era nina emirimu mingi gye nkola. Ekisookera ddala nze nkulira kwaya ez'abavubuka. Nze chairperson owa kwaya ate nga ndi patron w'abavubuka Katende Parish. Bw'okijjako nze nkola emirimu egiri special ku kyaki kyenkana buli mulimu ogwetaaga obuyambi obw'enjawulo ku kyaki yange Katende Ngubaamu, omuli okuteekateeka ebikujjuko, omuli okuteekateeka ababeera balina okukyalirwa, omuli okukyaza abakulu bennyini n'ekifo engeri gye kinatambuzaamu pulojekiti zaakyo. Sebe emirimu egyo gyonna ngikola Katende Parish. Inginiya Peter alinako obudde obw'eddembe? Yes. Ogamba nti no nze obudde obw'eddembe mbulina ate nnyo, naye emirundi egisinga abantu abatamanyi balowooza sirina budde bwa ddembe. Kuba bba abantu obudde bwabwe obw'eddembe balowooza nti kugenda mu mabaala, kugenda mu loogi, kugenda ku biiki. No, obudde obw'eddembe number one, nze bwe nfuna obudde obubeera n'abaana bange ewaka, kale ndowooza mpulira nga ndi mumativu tikati nina ku ddembe. Kuba ne bwe mba nanyiize bwe ntuuka ewaka ne ntuulamu ne ketura ne tubaako bye tunyumya, mpulira nga obwongo bwange buli freshinze awo wamu. Ekyokubiri, bwe ŋŋenda ku kyaki mu kukola emirimu egyo gy'owulira egyo bwannakyewa, wennyini awo obwongo bwange buli freshinga. Ekyokusatu, mu kwaya
okuyimba eno gyembeera. Kwaya zikola recordings z'ennyimba, nze nzikola, mbeera mu video zaazo, byonna nze mbikwasaganya. Baani abana recording ennyimba zaffe, tunazirecordingira video tunagikola tutya, okukolayo concept. Kati ebyo byonna nze mbikola. Naye nga mbikola ku mutendera guli ogw'obudde bwange obw'eddembe bwe mba nfisizza, ningenda nenkolako ebyo ebintu. So obwo obudde bwange bwa ddembe bwe mmala eyo. Sitera nnyo bumala walala naye tolaba kumanyiyo. Munnange nze nsobola bulungi nnyo okumala omwaka nga sirabye mupiira nagumu. Era emirundi egisinga omupiira gwendaba guteekwa kuba nga guntomedde wembadde ngenze nensanga nga balabirawo omupiira nengulaba. Naye nti nze naavudde ku byenkola nengenda nendaba omupiira ekyo tikiriiyo. Naye emipiira gyendaba gy'emipiira gy'amasaza. Era nze mpagira nnyo emipiira gy'amasaza. Nnyo. Si gya Bwakabaka, gy'amasaza. Kuba lwaki jjo ngitwala nti gy'amasaza nti abantu bonna mu buli kabira, mu buli ggwanga, mu buli tribe benyigira mu mipiira gy'amasaza. Naye ng'ate ndi muwagizi nnamba emu wa Buddu. So Buddu sisobola givaako. Nga ttiimu bw'eba esamba. Era ekyo mbadde nkisuubira. Bw'eba esamba oluusi mfisaayo akadde nengenda nendaba ku mupiira. Naye nga siraba mipiira gino maani Arsenal. Wambi pito onywamuko. Sinnayiga naye mu maaso awo nteekateeka. Kikyagaanye ekituufu kiri nti sinywa mwenge naye nga abagugula ngubagulira era ne baguwoomerwa. Sirina buzibu nabo naye nze sigunywa. Kakati ebbanga ly'omaze mu mulimu gwo guno olina amagezi g'oyinza okuwa oba oliawo abazimbi abatandika oba oliawo abaana abalina ekirooto eky'okuzimba? Bwe tugenda ku baana be tukola nabo emirimu, number 1 social capital bantu. Number 1 social capital, buli lwofuna abantu n'omanya nti bano ne bano ne bano bange otandikira okwo then nozimbirako ekirala. Ffe mu Focus tulina emikwano egy'ensonga ng'oli akulabye ku TV, oli akulabye ewaka, oli akulabye ewa n'akwagala kati agenda okutuuka okukuwa omulimu nga buli kintu kyangu nnyo. So bakuume emikwano. Ekyokusatu empisa n'obwesigwa. Bw'obitereeza mu nsi n'ogattako talenti yakyokola, ebintu ebirala mu nsi byekola byokka. So empisa n'obwesigwa bigatte mu talenti eno gy'oba ofunye ku mulimu gw'okuzimba. Tosobola kulema kufuna ssente kuba zo ziba automatic. Emirimu tegiggwaawo. Obudde bwo otwabadde wali eri ku budde obw'eddembe otera okugendako oko out. Sitera naye bw'oba ogenze otera kunyumirwa ku buyimba ki? Ennyimba zinyumira naddala nze omuyimbi akyasinza okunyumira wano e Uganda bamuyita Irene Namubiru. Era bw'ayimba mpulira nga nyumirwa. Ate sikoma kunyumirwa n'okumwagala mwagala. Naturally enneeyisa entegeera nze ng'omuntu Irene mwagala. Era ennyimba ze zinyumira nnyo. Ekitegeeza obeera onootuuka Simon ndowooza ajja bikola. Nza okuteeramuko Munnamubiru kabiiki munno omwagala mu ngeri ew'emirembe Babugange. Ndowooza okawulira akayimba. So kakati nga tumaliriza njagala ali eyo bw'oba omaze okuwa baneeno obubaka bwabwe abazimbi tulinamuuko obuzibu oluusi ebizimbe bigwa. Ekizimbe kimu kyova olaba nga kisawundinga nnyo nga kigudde kiyinza okuba nga kyekisoso okugwa mu kyengera kibeera kiwemmense obuwumbi n'obuwumbi bw'essente ne zitokomoka omulundi gumu kiyinza okuttiramu abantu. Tumalirize ng'otubuuliramu tuyinza kyewala tutya kiki ekireeta ekyo? Number 1 Abaganda baagera nti empande eyiwa ekisero. Just kati mu kutegeera okwangu nti eyo y'empande ku kisero ekiramba. Osobola okumala omwaka nga tolidde ekizimbe kigudde naye nga bulina kutukeera kuzimba. Naye lwe kigudde buli omu n'atandika okugamba ebizimbe bigwa, ebizimbe bigwa, ebizimbe bigwa. Nze nakazimbira 21 years
siina yadde ennyumba gye nali mpulidde nti yali efunye damage entiisa yadde ne buloko okugwa gye watadde. Kati ekyo kiri mu kubeera nti kituli mu bwongo nti ebizimbe bigwa naye percentage amazima ntono nnyo. Naye nze okunoonyereza kwe nnakola ku bizimbe byonna ebize bigwa e Uganda, number 1 ekisuula ebizimbe ekimanyi si butamanya kuzimba, naye ettaka lino liraba ku site grading nga tusenda ettaka. Bantu bangi basenda ettaka n'alijja ku lusozi n'aliyiwa Kaserengeta. Kati mu kudiginga mu kusima foundations zino n'olema okutuuka ku ttaka liri ordinary eryasangibwawo, ennyumba n'ogituuza ku ttaka lino erisendeddwa. Basenze obusenzi. Yes. Kati singa enkuba etonnya kasita eggumiza ettaka lino liseseetukako ne likka, kyekireetera ennyumba eno okukola ki? Okugwa. Eyo problemu ekyo ku nnyumba zonna ezigudde nzije nsanzeeyo. Bino ebirala bye tugenda mu seminti mutono mitayimbwa tebitera, naye problemu eri wano ku ttaka. Ennyumba buli lwetatuula ku ttaka ligumu kigireetera okwanguwa okuseseetuka okukola ki? Okugwa. Watera okuba obuzibu. So nja kusaba abazimbi n'abagagga twewe time okulowooza ku kyetukola ate tukikole mu ngeri eri professional, tetujja kufuna buzibu bwonna bukwatagana na kuzimba. Naye ndowooza ne qualities zeeyongedde okulinnya, nti bw'otunulira ku bazimbi beeyongedde okuba ne quality ennungi, bw'otunulira ku education beeyongedde okusoma, bw'otunulira ku practical beeyongedde okuyiga, ate ne theoretic engeri gye balaba ebintu nayo yeeyongedde okuba ennungi. So nsuubira tulina future gye bujja mu kuzimba mu Uganda. Obuyumba bwe muzimba mu focus, kati twogere ku kayumba akatandikibwako. Ali eyo agamba nti no nandibadde neepikirayo kakayumba. Yes. Soko katutemeteme kayinza kubeera nga kasente mmeka omuntu ayinza akatandikibwako mu buvubuka yezimba. Ekisookera ddala nandyagadde nnyo omuntu yenna agenda okuzimba afune ettaka nga liwera 5 ku 10. Ekyo kye nandyagadde ennyo. Lwaki nti ettaka erya 5 ku 10 osobola oddikolekako project planning ennungi. N'ofuna ennyumba, n'ofuna oluggya, n'ofuna geeti, n'ofuna ekikomera, n'ofuna omuddo, n'ofuna toilets in ne outside, ne sewage system. Ebyo bye bibeera mu nnyumba ewaka 5 ku 10. Naye bwe kiba kigaanyi tukozese obutakataka buno obusooka, naye at least tubukolere pulaani. Kuba pulaani yekuyamba obutamenyaamenya buli kyozimba. Bw'okola pulaani omanya nti wano nja kuteekawo ka toilet ebweru, wano nja kupaakingawo akamotoka, wano nja kuteekawo akayumba, wano nja kuteekawo oluzzi. Oyogera ku pulaani eri approved mu gavumenti oba eyo eyawanene eyo? Kyonna kye kiri pulaani kisigala pulaani. Kati bw'omala ofuna pulaani then details zigenda zikola ki? Ziddako. Noga nti pulaani yange ngifunye, naye kati njagala ate kuzimbira mu mateeka, nosaba approval. Tosobola kufuna approval nga tonakola pulaani. Naye n'ataakola approval akiri afune pulaani amanye byagenda okukola n'engeri gye binaalabikamu. Oba ontegedde? Omuntu nga ayina pulaani nga teri approved by the government omuzimbira? Yes. Kubanga ekizimbisa ennyumba ezitali approved bingi. Ekisookera ddala tosobola kufuna approval ku ttaka litawera 5 ku 10. Ate nga mulimu abantu baffe abagenza Abu Dhabi n'agula 5 ku 5. Waliwo oli abadde asula waka maama we n'amuwaako akatundu, kati talina biwandiiko, ate yeetaaga okuzimba. Okitegedde? Tajja kukwata kyapa akimuwe, naye ajjamu gazimba omwana wange. Kati osobola omuzimbira age tafunye approval, naye n'onoonya engeri gy'okimanaginga okulaba ng'ennyumba yeeyo ebeerawo. Bintu bingi bye tusobola okukola. Osobola okusasulayo ka takisi n'okozesa lisiiti n'ozimba ennyumba nga tofunye approval. Osobola bulungi nnyo okuzimba ennyumba mu area eziteetaaga approval. Kati bwe mba ngenda okuzimba ewa Muzeeyi Muwonge neetaaga approval, naye era nzimbayo. Kati tugenda tuzimba mu kyalo Lushere, mayiro mmeka okuva e Kampala 4, tebamanyi na pulaani, kati nga tebeetaaga approval, naye nga tetubazimbira amayumba. So naye kiri ekya pulaani kyo kikulu, nti ne bw'oba toofuna approval manya ki kye ngenda okukola ki ky'oyagala ku kantu koyina akatonotono, ne bwe kiba kinene ne bwe kaba katono. Kisoboka naawe osobola. Tuli ne Engineer Peter akutemera. Njagala okugenda okuva ku programu eno
bw'oba oyina ennyumba ng'olina ky'oyongeddeko mu kuyiga ate bw'obanga obadde tonnaba kufuna nnyumba ng'ate naawe olina ky'opulaninga obeere ng'otandika. Omuntu singa akuyita okujja okuzimba wano mu Lutobazi obeera oyagala ssente, abantu bano muyina amagezi ge mubawa nga temunnaba kuzimba. Ekisookera ddala njagala okukubuulira mwami Kyabasinga, Olutobazi bakkiriza odduzimbamu. Ekyo kyekisookera ddala abantu kye batamanyi. Naye enkola n'ebiragiro birina okugobererwa. Ekisooka bwe bakozesa Lutobazi olina okufuna certificate okuva mu NEMA. Owulidde? Ekyokubiri olina okubeerako environment officer n'akusayiningira details kizogenda okugoberera. Olina okufuna approve kwebyo byogenda okuteeka mu Lutobazi. Kati problem weeri nti Olutobazi lwajja ne lufuuka nga ly'ettaka erya layisi mu Uganda. Buli atalina bulungi ssente waagula amangungu. Okitegeera. Kati mu kugulawo olw'obutaba na ssente ne balema okugoberera amateeka mu kukozesa Olutobazi olwo. Oba ontegedde? Kankuba ekyokulabirako tuba tusaba approval. Ekizimbe kyonna ekiri mu Lutobazi mu kibira ne bwe baluumu emu eteekebwa mu mutendera ogwa kiraasi A. Kiraasi A mwemu gw'ebizimbe ebyetaaga obukugu obw'enjawulo. Tulina kiraasi A, kiraasi B ne kiraasi C. Naye kiraasi A mwemu gw'ebizimbe ebyetaaga obukugu obw'enjawulo. Buli kizimbe kyonna ekizimbibwa mu kibira oba mu Lutobazi kigwa mu grade eya kiraasi A. Kitegeeza abantu bonna boolaba mu Lutobazi olwo tebasobola tuukiriza bisaanyizo bya kiraasi A. Kati abantu bazimba legally obumenyi bw'amateeka. Buli lw'ozimbira mu bumenyi bw'amateeka buli kintu kisobola okutuukako. So njagala nnyo abantu abagagga abalina ssente babagula mu Lutobazi kubanga bo basobola okugoberera amateeka nga bwe gakola ki bwe galambikibwa. Kankuba ekyokulabirako wano mu Kampala Hamu yazimbye ku mwala. Kati Hamu mu kuzimba ku mwala oba kukola biki olw'okuba alina obusobozi obukola ekyabukola ki abulina. Kati bw'oba mwavu ate ebyo tobisobola oba ondaba. So nja kusaba abantu bonna abalina ssente entono beewalire eddala ettaka ly'entobazi, beebala ettaka eritalina biwandiiko. Ettaka eritalina biwandiiko kyekisinga obukulu. Focus omanyi nti kati erinnya lyo eryayingirya Peter tugenda ne tulijjako ne tugamba mwami Focus. Focus ekyamazima bw'oteebaza Katonda oba mulyaza amaanyi. Kituufu. Focus Katonda akukoledde ebyenjawulo ebyamazima. Ate naawe nakulabe ku church wali eri naawe oyina engeri gy'oddizaamu community. Yes. Ng'ovuddeko ku community ya church. Wa abantu oba bannayuganda engeri gy'obaddizaamu abakukoledde ebyannaggwano oba oliawo mulimu n'abeebweru ababikukoledde naye community ogiddizaako otya? Kakati ekisookera ddala Focus nga company ew'emisolo. Number 1 Focus nga company ew'emisolo gyonna mingi. Buli musolo gw'empa kitegeeza olwo nnyambye munnayuganda okufuna mu ddwaliro mu ddagala, nnyambye munnayuganda okutambulira ku luguudo olulungi, nnyambye munnayuganda okufuna obuweereza obw'enjawulo. Number 1 kitegeeza nti awo wennyini kampuni weeyita okubeera ng'egaba. Bwe tuva ku ekyo ekyobuwaze bwe tudda mu community ng'abantu Focus eweerera abaana. Ogambe ki? Focus nga kampuni eweerera abaana. Abamu tubaweerera ffe ffennyini tufunemu nti tutwala abaana baffe tubadde tukozesa okwapuguleedinga ne basoma okuzimba. Omwana oyo n'agasanze nga Focus n'agasa community n'agasa n'abantu be bonna. Focus ebikola. Ekyokubiri bwe tudda mu byalo gye tubeera nga kampani tukola ebintu bingi. Bwabaayo activities ezeetaagisa okwenyigiramu nga kampani tuzze tuzikola mu bifo ebyenjawulo. Even kankuwa ekitone nnyo ekyokulabirako nti bw'ojje waffe ku kyalo ettaala ezoolaba nga zaaka okuva eno ku kkubo paka eyo ku kyalo gye kikoma ng'oyise n'ewange Focus yazisibayo nga kampani. Tukola
obuyambi obw'enjawulo nti bw'oba oyagala wano kiganye wali kitambula wali kikoze kityo wano kikoze kiti tubikola mu mitendera egy'enjawulo ate mingi naye nze kyentwalanga ekikulu ennyo si ebyo kuba ebyo buli omu ayinza okubikola naye okuuma otya obwesiga kwoyo abakuwadde ssente ze so tufubye nnyo okulaba nga tukuuma obwesigwa yadde obumulumulu tebusobola kubulamu kuba tukola n'abantu so tukola emirimu mu bwesimbu mu bwesigwa ate ku mutendero ogututwala naffe ku siteepu eddako ssebo akadde katuliridde owejjokolera mpozi ng'olina akatalekeka sijja kukulimitinga nnyo nti tusibule ng'olina akatalekeka okusookera ddala ngenda kutumira ku bantu bange abafamire yange betuyita balubega famire abantu abo bakola kinene nnyo okumbeezaawo omuli omukyala abaana n'emikwano betuyita lubega famire so mbatumirako banne mwebala okunfuula kyendi ate n'okundabirira osanga nandibadde sisobola kwogera eri bantu singa siina bantu abo ekyokubiri neebaza abakozi bange okufuba okulabika nga bafuula focus eri special abakozi abo tulina abakozi ab'enjawulo ennaku zino tulina Ronald yakulira abakozi ne tubeerako Engineer Buyaka n'abakozi abalala bangi nnyo okusookera ddala twebaza Data TV nti bambi naye efubye tuteeka waggulu mwe muli n'ekitunzi waffe Sharon Mirembe mukyalo oyo nze saagala nnyo okumwogerako mu kamera naye bambi singa amanyi kiki bayita Sharon singa ndowooza atambula talinnya na mu ttaka so akola ebintu bingi naddala okutunda erinnya lya kampani so nze ng'omuntu mwebaza n'abantu bonna batuweereddewo ssebo nammwe okutukyaza mukama katonda akibabalire mwebale nnyo mwebalire ddala emboozi teba nkadde aginyumya yagikaddiya ate bagamba nti ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ewalungi tewaba wammwe oleka mujaguza evuga nokkirira erukoola okusinziira ku kadde kaŋŋamba nti weewaawo embwa olw'okuba mu katale wabeera walungi ate tessula eyo egira nedduka neddeeka nkwebaza okwekuumira ku Delta TV tukole okuva lwe twatandise puroguramu eno ate waliwo ne puroguramu z'endala okutuusa olwaleero ekyamazima emboozi ya Engineer Peter oba ng'ogyetegereza ng'ogiwuliridde ng'ogirabye tejja kuleka kyekimu ogwo nno gwe muzinzi ow'ekitiibwa Dr. Canon Gasta Lulenta gwe yateekawo okulaba nga abantu basobola okuba nga bafuna bayiga basobola okuba nga baliko we batuuka yenze mukibijja miro kyabasinga ku kamera kubeerako Simon Peter Kabakamale nanteekamu ebyo omugambe okulaba nga puroguramu ekutuukako nga nnungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali